obadde okimanyi nti bendera oba bendeweera ya Uganda eyaddala si yeeno kuba tukalakatira emiggo eno sample, just sample. Era nga kino kikola amakulu mu ngeri nnyingi kubanga baatugambako lumu nti Amin yadduka ne bendera ya Uganda eyaddala. Kakati bendera ya Uganda eyaddala yeeruwa? Bendera ya Uganda eyaddala yeeruwa eyo gye boogerako ne Museveni gy'atasobola kulabako yate eddakiika 3 yeeruwa? Sanga flaga yennyini tonyawo ogirabira ne pulezidenti agirabako omulundi gumu ate ogiraba ku mukolo era olumala omukolo gwayo nga bagiwumbako nga bagiza mu sanduke yaayo nga bagivuga nga bagenda. Temaliriza mukolo flaga, temaliriza mukolo. Kitegeeza zino ze tulina si flaga. Sample. Flaga ya Uganda efaanana bweti. It is a sample. So toyinza kubeera ng'olina micro brain or administration n'ogamba nti eno flaga. Muzeeyi wuuyo tatubuulidde kiti kimwago oba yakolako wa naye atugambye tosobola kubeera ng'olina obwongo ng'omanye ebintu nga bwe biri ddala ng'omanye flaga ya Uganda eyaddala n'okuba omuntu kibooko akutte sampo yaayo. Kino nno kikola amakulu kitya? Kuba mbadde neebuuza nti abasirikale bakuba abantu kibooko nti bakutte bendera ya Uganda bagijaajamya so nga bo bagirina wano basula bweru ne kombati zaabwe beevulunga mu ttaka. Kati muzeeyi ono amaze okunziramu ansa nti fulaga ya Uganda bwe gy'olina ku lugoye lwo oba ku t-shirt oba ku Uganda Cranes ku t-shirt omujoozi eyo gy'owanika gy'okutte akakogulaawo kakaaga mmeka si ye fulaga ya Uganda eyo just sample kyakulabirako kiba kitegeeza nti obanga omwana omuto aguze toyika gwe bagwire toyika ng'ali mu kugivuga n'agitomeza n'akola atya nga bw'avuuma tosobola mugamba nti tosobola giyita mmotoka ya ddala ne bwe beefaanana eya kitaawe eri mu galagi. Kati bano batukuba emiggo mu butamanya, batukuba emiggo mu butamanya. Katukyayongera nnyo ku fulaga ya Uganda. Njakuwa akatambi ku mwana mulenzi yayogedde ebigambo teweerabira aba Hillside View Apartments bali wajja nnyo ku Church Entebbe Road eno gy'osanga apartments ennungi era nga munnange mulimu buli kimu. Tuuka enamulanda Kirere Kajjansi buuza ejjanyi ku Church wali Hillside View Apartments ate nga ne Maintenance Palace balina solar systems zonna, balina ebyamazzi, balina ebyamasanyalaze byonna gwe biwali badde weetaaga aba Maintenance Palace. Kale kasooka tulabe mwana mulenzi ono nga nnyonnyola eyannyonnyodde ku fulaga. Kitegeeza omukulembeze w'eggwanga kati si ye Kyagulanyi twabikutte ekwagadde nnyo kaweereze busoke atubuulire kiyumba ki tugende nga tulambule ziŋŋaali ffe nga bannayuganda nti alina enteekateeka gye yakolera ŋŋaali kubanga kati eno ŋŋaali kino kifaananyi kya Uganda kifaananyi naye tulina ŋŋaali ennamu eri ku ttale atulageyo ekiyumba mwazigobera buli nkuba lwetonnya n'oyo omukazi oyo awoza simanya patriotic nina emyaka 27 simulabangako namulabye kwosa jjo bwe muzogere mulina bwe mulina ogikwata yali luddawa nga nkyalina emyaka eri okukinsomesa jje leero nga Kyagulanyi azze kitegeeza kati Kyagulanyi ye mukulembeze w'eggwanga lwaki babyo yeesibako mukwate Uganda fulaga mukwate Uganda fulaga babakanga babasiga mu katengo mugite munyereke mmwe eno Uganda tejja kusoboka. Museveni yali mutuufu. Uganda tejja kusoboka. Uganda etabuse bwe babanga bebo abantu abawansi nga aruzoninga bwatu. Njagala okubuulira ne bwoba mulamuzi nga weetenda okubeera lawyer ayino match wasoma nnyo tosobola kuddamu muvubuka oyo n'omuwangula. Tosobola kumuddamu n'omuwangula kubanga ekifaananyi kiri ku fulaga eyaddemu kwegamba fulaga etali ya ddala gye tukozesa ng'ekyokulabirako gye batasobola kukubirako kibooko nti fulaga nti okutte fulaga wabula ekyokulabirako ng'omwana bw'anaabeera ne toyika akamotoka oba kiddole
taza chukulako mukono n'ogamba laba akutuddeko omuntu omukono. Kakati mwana mulenzi abuuzizza n'agamba nti eyo ŋŋaali ekifaananyi kyayo ekiri ku kabendera ako ka sampo ke batukubirako kibooko kifaananyi, so nga ate ŋŋaali ezaddala gye ziri ku ttale. Lusoke atubuulire ekiyumba buli nkuba lwetonya gyagobera ŋŋaali ziri ez'oku ttale n'azikuŋŋaanyiza yenkuba erime zikuba kuba ezaddala gye ziri. Kino kifaananyi naye ng'ezaddala ziri eri enkuba ezikuba. Gwe Uganda eneesoboka kati bwe tugenda kubanga waliwo koobu waliwo n'ebirala ebiri siyinza kulimba kubanga ne ssente tezaaligenzeeko kifaananyi kya bubonero buli ku oba buli pulezidenti nga ggwanga. Olw'ekyo ka tuzivungavunga ne tuteeka mu nsawo ne tukola tutya abamu ne bawandiikako. Okitegeera kino nno kiddamu ebintu bingi kubanga nakugambye nti neewuunya omusirikale nga fulaga agirina wano ye asula bweru baga fulaga tesula bweru enkuba emukuba yeevulungula mu ttaka bw'ajja mu kombati n'avungavunga n'akasuka eyo mu bisero n'agenda mu bamalaaya n'agenda mu wayasi mu bamalaaya yeeyo nga ne fulaga ya Uganda eri wano teryamugaana kunyookesa wayase ng'ali mu kombati yaki ya ggwanga eriko ne Uganda fulaga eyo sample muzeeyi akituzeemu. Ne mwana mulenzi ono ayongera okubeera nga throwing more light ayongedde okutangaaza ensonga. Olaba yadde ebibuuzo bingi ansa ntono naye tusobola okweddamu. Kakati ate era akajanja omwana akugamba yalina emyaka 27 akuze bino abiraba bulabi bwatyo alaba Uganda flag alaba ŋŋaali alaba ki teri yali avuddeyo kubimusomesa. Kyagulanyi avuddeyo amugambe nti eno Uganda flag nti eno representation demo ya Uganda flag gikwate giwanike kuba yakitiibwa. N'atandika okufuna omutima ogwagala ensi ye n'akitegeera bw'atyo. Kakati olwo amaze okukikwata kati nawe ojja obuukira naye ng'akyalina emyaka 2 mu myaka 3, 5, 6, 7 ng'akyasoma awo kindagateni agenze mu primary agenze mu secondary teri n'omu yali avuddeyo kujja kusomesa ku Uganda flag akakase ekitiibwa kyayo. Kyagulanyi amaze kujja olw'okubanga balaba akagati kabava mu kamwa ne batandika okuwoza nti eyo Uganda flag tekugwa nkubwa tekola ki. Kati omwana abuuza nti wali luddawa ebbanga liri lyonna obaddewa ng'akyali muto. Kati Kyagulanyi gw'alabe yakimulaze kitegeeza obuvunaanyizibwa mu bukwase Kyagulanyi byonna mu bikwase Kyagulanyi nti ewaayi bagambe ne bwoti Uganda tejja kusoboka kubanga reasoning capacity. Muzeeyi oli asoose abadde ayogera ku Uganda flag n'atugamba nti eyo si ye yaddala gyeri. Wabula nawulirako nga nkyali muto nti Amini ng'adduka okuva mu Uganda mbu yagenda ne Uganda flag eyaddala mbu yagenda nayo oba bwe nswaki Museveni ng'amuwalana nnyo n'atuuka n'okumugaana okukomawo okuziikibwa wano kubanga bagenda mukomyawo ne Uganda flag oba nga bagimubiseeko eyaddala Uganda flag eyaddala bako zino ze babikka ku bakesi z'abafuubi ki ezo samples. Waliwo Uganda flag eri eyaddala mbu temaliriza na mukolo ne Museveni takkiriza kugirabako bakubira naye awo mu kifo kye kimu eddakiika 3 mbu yo olumala okugira bwe bati ne bakola ebyayo ne bakuba olumala eggwanga biki nga bagivuga nga bagizaayo mu ssanduuku yaayo eyaddala. Kirabika eyo yeriko ne kibooko yeza n'okubya Museveni kibooko. Twetaaga okumanya yagirina kubanga bw'aba tagirina kitegeeza nti n'eggwanga nalyo liba lyamuddukako dda baali mutwalako dda. Mbw Amini yagenda nayo naye kati bino byonna munnange tubyebuuza naye nga njagadde nnyo reasoning. Abantu abo ababiri muzeeyi asoose byatunyonnyodde n'omuvubuka ono ow'emyaka 27 ne mugenda mu kkooti n'oyo akulekayo kubanga Lusoke tetumanyi gy'ogobera ŋŋaali ziri z'oyogerako mbu oba gwene kino ekifaananyi kyeno kikuluma nnyo ng'enkuba ekikubika ate ziri eziri ku ttale empitirivu enkuba zeekubira eyo zo muzigoberawa wabula abo abaasoma tubalina
tubalina temujja kutusobola tusinkane mu boozi zaffe eziddakwano ku Uganda Flag nga bulijjo akuume